Omukulu osiibye otya? Kozi batuganya okubongoota. Abe mbadde nsemberera okubongoota. Mumbuuza ki? Enkuuka eri mu Gia bannange. Enkuuka enteekateeka zonna ziri mu Gia. Fayiro ndoza mugiraba. Eno y'abayimbi banene. Bano abayimbi abaliko. Ndoza olaba entiikingi. New generation. Abayimbi ba bandi. Abayimbi abaagukuba ne gukwatayo. Ofuna bulungi abayimbi b'akadungu kamu. Abayimbi ab'omu bitundu ebyenjawulo. Eno fayiro tugimaze. Atali mu fayiro eno tuyamba olinde omwaka ogujja ogeza n'olinnya mu nkuuka. Enteekateeka zonna ziri bulungi nnyo. Enkuuka y'omulundi guno tukitesitese mu nteekateeka etali ya bulijjo kubanga tugijjeko ekintu bali mukipika ku gulawundi promota Jojo ewa branding ali ku ground Bajjo ali mu kukwasaganya social media bapromota bonna ab'enjawulo tutambudde nabo bakafeero bazaidi kafeero nga federation yaffe mugimanyi ya FUPA federation y'omuntu ya bulijjo yeri mu nkuuka yeri mu kuseesaamu nteekateeka nungi nnyo abayimbi bonna bajeesunga balinga bagenda ku mbaga manye gwe mukolo gimu oli mwakwata ne Sente akuwa omuteke ku stage ayimbe. Abayimbi bakuwa Sente obateke? Oli asobola n'okukwata Sente azikuwe asobole okuyimbira ku stage gaggadde kubanga platform nene nenze sijjako bayimbi Sente kubanga ojjako Sente olwaleero ate enkya yagenda okubeera omuyimbi ow'amaanyi era nze ewange nomala ogamba kankuwa Sente onteeka awo nedda be oba tuli mu programu oba tuli mu programu kubanga programu y'omulundi guno egenda kubeera tight ate tugenda kugyegendereza nnyo twagala abantu bayimbire mu time tetwagala abantu bajira ku stage ne babeeraawo bayimbi oli mu kwogera oli ku stage oyogera kuyimba va ku stage kuyimba kuva ku stage kuzanya comedy kuzanya katemba comedy tewali no sense wa kwogera otuke stage ate oyogera oluyimba n'oluyimba naluyimba mu mwaka 1970 tutegeeza kino leka oluyimba lweyogerere yali kikyuseemuko oba olina bojjeemu oba boyongeddemuko kati waliwo nnyo kyamaanyi kikyuseemu mu nteekateeka naye ng'ate bikyuse ekibuuzo kyombuuziza oyinza okuba nga tukitegedde olwaleero enkuuka ekyuse nnyo kumpi yonna ekyuse nedda ngamba okusinziira lwa fulumya lisiti tewaliwo bakubidde kasimu nti oba nze nzijaamu sijjabbaayo oba nze nnyongeramu nja kubaawo kakati abayimbi abaagala okwetaba mu kuyimba mu nkuuka y'omulundi guno be bangi okujjako ng'oli asangiddwa alina puroguramu eri tayiti ng'ali wala nnyo atajja kusobola kubeerawo oyo butereevu tumugjawo ate tuteekawo omulala ate asinga oyo abaddewo babeeramu tugera tukyusakyusa naye ng'abayimbi bonna be mwagala okulaba abaliko abaaliko abakyaliko abagenda okubeerako bonna bagenda kubeera mu nkuuka y'omulundi guno enkuuka tobongoota teri muyimbi yenna agenda kubongoota. Twalabye posti ogeza n'ombuuza ebintu twalabye posti ya Bobi Wine omuliro mukuma gwaki bannange ekibakumya omuliro kiki muliro ki gwoyogerako omusajja asinga okubeera n'amasannyalaze 3 phase yansiikuulidde efitina buli muyimbi yenna yali yasonyiwa mabanja eyali yeerabira nti amanja bonna bazuukuse tebazuukuse mu bubi naye bannange bazuukuse ne bantabula omusajja alina amasannyalaze akwata ku kintu kino kizuukuka ne kidda mu bbanga ebintu bino n'enfuufu n'efuumuuka bannange abamanja kambawoyo katiipu katono weewalanga nnyo okubeera mu nsi nga tolina gw'obanja kyabulabe nnyo olina okubeerawo nga buli kaseera olina essuubi nti olwaleero banansasula oba enkya oba luli naye nga mbasuubiza enkuuka y'omulundi guno engeri gyegenda okubeera omuliro bannange nja kubasasula naye mwansonyiwa nkimanyi mwabivaako ne principal yakwatamu obwo busente yabwerabira takyabujjukira nkimanyi yabunsonyiwa kuba kati ssaawa zino ali birala nnyo naye yabadde asaagamukko ng'era batera okusaagamu principal akubanja ye bw'aba akubanja sente ziri mmeka principal kituufu yali amanya nga omanyi buli lwolwa mu bizinensi ofuna okusomozebwa kungi otesitesa ekivvulu abantu tebaweze bulungi otesitesa ekivvulu enkuba etonnye kati ebizibu byaffe mu ndongo nga bw'ogamba nti oli abadde avuga ennyaanya ne ziggwa ne zivunda kati okuvunda kwaffe okw'ennyaanya ebeera ndongo kukusala ng'abadde akubanja akakadde
tosobola kukamuwa ng'ojja muwa 7 kati 3 ago agasigaddeyo agenda aba agabanja naye lwakuba nti abamu bambi tebabanja mu bubi naye tekikugaana kukujjukiza nti munnange abba enkubanja nga omukulembeze waffe omulondo bwe yakoze ogenda musasula za kubanja koolo baanaaba asazeewo okuyimbira kabaka we baanaaba asazeewo okuyimbira abantu be ng'asazeewo okuba munnange ali bize nnyo tosobola mutegekera alina puroguramu ze olunaku luyinza okukeera ku makya ng'agenda kubeera Baghdad olunaku luyinza okukeera ng'agenda kubeera Botswana kubanga mukulembeze aba ateeseza bannayuganda abo abamukkiririzaamu abo abamulonda abangi baanaaba ng'asiimye okubeerawo butereevu nja kumusasula ng'asazeewo okuyitako mu ddiiro ayimbire ku kabaka we n'abantu be ebbanga ddene si myaka ng'etaano katulinde naye nga tonnasasula ate z'omubanja ate kati ogamba gyakuyingira yabadde anzijukiza bujjukiza oli yagaggawala nnyo ne ssente z'alina takyazimanyi naye yabadde nti kimugana kunzijukiza yanjukizaamu nga tunywamu akacaayi ako naye baanaaba asazeewo okubeerawo Mukama Katonda ajja kunzikiriza sikyazijjukira byali biwanvu naye bulabika bwali bukadde nga 5 naye obukadde 5 obw'emyaka egyo emyaka 10 emabega bubeera bungi mu mwaka guno gy'emyaka nga 15 naye tujja kukimala omukulembeze mbadde wange nnyo talina mutabaano abantu bangi abasuse ku nsonga eyo twalabyeko n'amoti ng'agamba asaba principal akujjukize nti bambi bwe wasemba okumukozesa tewamusasula akati amoti omubalanguzi mukimanyi bulungi nnyo amasannyalaze gazuukusiza buli kimu ate amoti comedian mumanyi bulungi nnyo oyo amoti ate twebanja mu bufunze kuba eno bozimuwa n'atajja kuyimba tolina oyo oyinza kumuwawaabira naye ng'ekigambo ekituufu amoti omubalanguzi ndowooza yadde asaaga mu busaazi simujjukira omanyi engeri gye nduddewo manaye mu bintu bino mbiruddemu njagala bajjojjo babbajjo banzigyewo naye baganya okunzigyawo naali badde nadda dda mu nte zange nempumula naye buli lwempumula siraba muntu angoberera genda okutunula emabega ndabayo babbajjo ndabayo bamutima ndabayo bajjojjo ebivulu mbikoze ebbanga ddene n'abamanja abamu sikyabajjukira buli lwola mu bizinensi ebyo olina okubisanga okkiriza nti olina amabanja g'abayimbi bangi ate weewunya ate simangi naye ate n'abayimbi abalala omanyi lwaki ekivulu bwe kinsala sifiirawo kubanga bye basinga okufunamu nze nteeketeeka ekivulu nkulange ku lediyo nkulange ku tv nkuteeke ku siteegi oyimbire abawagizi bo ate nkuwe ne ssente mu butuufu abayimbi abamwe bali badde mu nsasula kubanga nze nva mu kivulu nga sirina ssente naye nga ggwe oba tufunye balansi era waakiri ofunako ekitundu ng'ate nkulanze ku lediyo ne tv nyinaye bano omwami omu abantu ba artist abasasula abagamba nze nkuteeke ku tv ne ku lediyo ate nkusasule naye nze bwe tusiba enfaanana bendongo bebe gyejambiya ng'esala mu maaso n'emabega otambula n'ogenda kuba batolina nnyo kyamaanyi kyofiiriddwa mba nkulanze ku lediyo ne tv ng'ate endongo eba ensaze mba sifunye magoba naye nga bamanja bannange balansi omujjanga ne mbagamba nti bane balansi abuze mukkirizenga nti aba abuze mutambule mugende kubanga bane sijja kgenda mu faamu yange ntunda obute bwange nyina obute bubiri kati ate mwagala mbutunde kati nsigalirewo endongo eba esaze njesede y'endongo gijja mu ndongo era amabanja ngajja mu ndongo kati mwenna abamanja ku luno mu nkuuka tobongoota buli muntu yenna ngenda kumusasula twalabye Dax Vibes avuddeyo ne Mick Wine bo bagamba nti bakubanja ezeeno enkuuka kitegeeza tonnaba bbuukinga enkuuka y'omulundi guno kituufu bali mu pulogulaamu be bamu bagenda okuyimba mu nkuuka Dax Vibe y'omwana omuto aw'essuubi ne Vinka baanaavaako bamala okukuba omuziki Dax Vibes ayingirewo bakuba akayimba kaaba okutta mu babiro ne Mick Wine naye ajja kuyingirawo n'omwana mulenzi oyo ayimba gospel Levikson naye akuyingirawo awo okubeeragawo omutawaana ennyo ku luno nsubira nja kubasasula bulungi nnyo ate ku luno nsaagala baffe nnyo ku ssente naye baffe nnyo kuyimba mu nkuuka egenda okubeera ey'ebyafaayo omutanda bana basiimye bayimbireko n'omutanda nabo beeyagale bayingire omwaka n'emikisa gya Ssaabasajja Kabaka Magadi avuddeyo n'agamba gwe maestro w'omuzannyo guno
maestro kitegeeza ki? obeeranga gwavuga ekintu kino yegwe muntu akivuga kondakita omulungi oba omuntu gwekyetooloolako gwe significant figure mu kintu kino. Weebale nnyo General Megadi wange zinafulumya alubamu ye nobondaba ebiyiso. Alubamu eyo yatunda nnyo era be bamu ku benalanga be bayimbi abasooka okuyimba ku raga nga bava eyo Busoga benatwala e Nabugabo. Konsati eyo mugijjukira, so yagwamu ebizibu bambi, abantu baagwa mu nnyanja, tegaali mawulire malungi naye ng'abantu beesomboola mu ggulu teriyo mwenge nga bali ne Mentoni Kolono. Era Megadi abakubeera mu Uganda y'omu ku baali badde mu Nkuuka abaagukuba ne gukwatayo era amala ayingira mu Nkuuka oyo General Megadi oyinza okulaba olubiri bwe lusiikuuka naye nga baakyogedde oba oli awo ndowooza kituufu nemanyi ebyokwebana sibimanyi. Nje njagala nnyo abantu bampaane Saara simanyi byakwewala. Liri pazo wange agamba ki? Yagambye muno ye alina ekirooto kye yafunye okulabikirwa. Anti omuntu tosobola mugaana kuloota. No one can stop a dream. Kagambo ka Luzungu katuufu. Ekirooto bwe kiba kizze si kyangu okukola stopinga. Wangi? Omuntu omukulu tebamwogerera, omuntu omukulu yeeyogerera. Ofuna bulungi? Bw'anaabaawo ekinaabaawo waliwo abantu nga bo be balina mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yasiima. Naye kakati naffe tulina mu byobufuzi omusajja yasukkuluma Mutakyagulanye Ssentamu. Ayinza okusinzira obusinzizi ku peegi ye n'abako kyayogera nekisaasaana ensi yonna. Katulinde kubanga zikimumanyi ebbanga ddene. Ennyonta weeri Ssaabasajja Kabaka we n'abawagizi be. Tomanya wayinza okubeerawo amawulire ag'essanyu agayinza okubuutikira eggwanga tomanya. Bannange ebigambo byonna byonna ngenda ne mbyogera naye simanyi oba byonna mubiteekayo ku Spark TV yaffe. TV yakutte omubabiro mwebale nnyo okuteeka ssente mu ba artist, mwebale kuteeka ssente mu bivulu. Abantu abasiiba ku TV zammwe ku Spark TV be abantu ababeera mu saloon, ababeera mu nnimiro, babeera ku ssimu zammwe, abantu aba wansi mwebale nnyo ekyo mwakoze okuba temwatuwadde platform kandi okulanga ebivulu byaffe ku Spark TV. Mwebale nnyo Spark TV ne NTV. Omukulu Omolo ne ttiimu yo mwebale nnyo okukizuula nti ebivulu bino bisikanye abantu okubeera ku TV. Era abanaabeera ku Spark TV mujja kufuna omukisa okulaba ku bimu ku bigenda okubeera mu Nkuuka. Si byonna naye mugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka ng'aggulawo omwaka n'abamu ku bayimbi ab'ensonga abasukkulumi abanaayimba mu Nkuuka y'omulundi guno. Naye ate sibagamba mubeere ku Spark TV mugane okujja. Mujje mu Nkuuka nga 31 mwene Enkuuka Tobongo tegenda kuba ya byafaayo. Mubeere eyo atalina gumu kitundu mbadde nkuwa amagezi sigala ku TV olabeko obutundutundu bwe tugenda okuweereza naye nga oba oyagala onyumirwa Enkuuka y'omulundi guno jangu mu Nkuuka mu Lubiri. Stage manager wali wonna Bajjo Bawadolini ajja kubeera wali nga ayambadde amasuuti naye Bajjo yatuswazizza nnyo n'afukamirira omukazi. Sikkiriza mu mbeera yafukamirira abakazi wadde tubawo ebitiibwa naye yatutyobodde ekitiibwa ky'omusajja mu Africa wano tetufukamirira abakazi. Watutyobodde nnyo Bajjo event kirya process. Watyoboose banga yakabe n'okukaaba n'amalusu tobali kabadi kaawe yo Bajjo ku bakazi akaaba. Bajjo yakwatako milioni 5 n'aziwa omukazi nga n'okukaaba ng'akaaba n'okukaaba nti zino ze nfunyeewo nja kuleeta endala. Bajjo abakazi bamuyisawo obi. Ninamu n'ekirowoozo ntalabika engeri gy'ateesobola bulungi. Nze ndowooza ensonga lwaki abakazi abateekamu nnyo ssente yeegayira nnyo. Omukyala yalina okufukamirira omusajja mwegayirira muwase so si musajja kufukamirira mukazi. Bajjo nedda. Kwana mama Fina n'olemera. Naye nalandingako Bajjo n'olandinga amavivi gombi abiri ne gatuuka wansi. Wakiri erimu n'obuzaabuza ne mukopa eby'abazungu. Sikkiriza mu mpisa z'abazungu. Naye amavivi abiri ate tebakulimbanga nti omukazi omukaabira n'akubalamu amagezi. Alabye ddala ekisajja kisirusiru. Omusajja afukamirira omukazi n'omukazi sobola kukubalamu magezi. Yaga ekisajja ekidongodongo kifukamira yakaabye n'okukaaba n'engeregeze ne ziyiika. Bajjo nedda taata ekitiibwa ky'abasajja tokitta. Ennono yaffe ya Afrika omusajja tafukamirira mukazi nga wadde abamuwa ekitiibwa. Omukazi yalina okufukamirira omusajja ng'amusaba amuwase. Naye Bajjo nedda taata kyusaamu
oba Ssekibotto oba tulwesobola tubuulire